Tandikira mu ssaza Mawogola ng'akakiiko ak'ebyokulonda olwaleero kakomekkereza okuwandiisa abakyala ku byalo abaneetaba mu kulonda kw'obukiiko bwabwe. Bannakibiina ekya National Unity Platform Essembabule si basanyufu n'abakakiiko ak'ebyokulonda abali ku mulimu guno mu bitundu ebimu, nga bagamba nti batambula nju ku nju nga bawandiika abakyala be baagala mu budde ate obw'ekiro. Ssaabakunzi w'ekibiina kya Nuupu Essembabule Yasin Lulagwa agambye nti newandibadde ng'enteekateeka eno ekomekkerezebwa olwaleero, naye abakyala tebagijjumbidde n'akamu olw'akakiiko ak'ebyokulonda obutamanyisa bakyala mu budde n'okubasomesa ekyokukola, so nga ne ku byalo ebimu obutabo tebuliiyo. Lulagwa Yasini ayambalidde abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda mu bitundu ebimu Essembabule naddala mu ggombolola y'e Mateete, Lulo n'Emitete olw'okwefuula nti ate bannakibiina ky'e NRM ne bagenda nga batambula nju ku nju nga bwe bawandiika abakyala, kyagambye nti kikolwa ekimenya amateeka. Akulira ebyokulonda mu ggombolola y'Emitete Ozibati Katungisha agambye nti kituufu batambula nju ku nju, naye nti mu budde obulambikiddwa mu mateeka g'ensi eno, n'agamba okuggyako nga aba Nuupu nga beemulugunya nti waliwo ennyumba gye babuuse, era wakanyizza ebyogerebwa nti ebyalo ebimu obutabo tebuliiyo. Mu ssaza Buddu disitulikiti ey'e Bukomansimbi ezzeemu okuwandiika ebbaluwa ng'ejjukiza gavumenti ya kuno amasomero aga Seed School ge yasaba, kyokka gavumenti n'etayanukula. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ekyasimudde ab'e Bukomansimbi byebyo ebyawuliddwa nti ababaka bokka abatuula kakiiko ka paalamenti ak'embalirira mbu beeyagaliza ne basukka, era amasomero agalina okuzimbibwa gamba n'enguudo mbu baabitadde mu bitundu bye bakiikirira. Waliwo enteekateeka ya gavumenti egamba nti buli ggombolola erina okubaamu essomero lya gavumenti erya siniya, nga mu nteekateeka eyo ze zi Seed School ezizimbibwa. Wabula Bukomansimbi nga disitulikiti erina eggombololo eziri obubi, ng'eggombololo ezo tezirina wadde siniya ey'obwannannyini wadde eya gavumenti, nga kyekyo ekisuza abakulembeze nga tebeebase, nga baagala eggombololo ezo waakiri zifune ku mukisa gwa Seed Secondary, kyokka gavumenti y'emu. Abakagologolo Town Council Bukomansimbi eno yali yabasuubiza dda essomero ly'Amasimbi Memorial Secondary Seed School, ng'ate disitulikiti era ne gavumenti yagiwandiikira nga n'ab'eggombolola ya Butengalulo eyagala ebazimbire Seed Secondary, nga kyekyo abakulu kwe basinzidde baddemu bawandiikire gavumenti nga bagijjukiza, si kulwa nga bayisibwa kulitalaba. Ssentebe Fred Nyenje Kayiira atutegeezezza nti baakubanja okutuuka nga bafunye secondary ezo. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Mu ssaza Kabula poliisi y'eryantonde ekutte abayizi b'essomero erya St John's Comprehensive Secondary okugiyambako mu kunoonyereza ku kwekalakaasa okwavuddemu obwegugungo ku ssomero eryo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane kalukuviire ku ntono. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga ategeeza CBS nti waliwo abayizi abamaze okukwatibwa nga n'abalala bakyali mu kuwenjebwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa mu kiro ekikeesezza olwaleero ne baviirako ebintu bya bukadde na bukadde ebyononeddwa ku ssomero lino. Nsubuga agambye nti poliisi mu kiseera kino ng'eri wamu n'abaddukanya essomero lino bakuzuula ekituufu ekyaviiriddeko abayizi okwekalakaasa. Abo abakulidde mu bikolwa abamu baakwatiddwa n'abamu bawenjezebwa okukwatibwa, batunnyonnyole akamu n'akataano kyekyabakoleseddwa ekintu ekyo. Abamu badde beekwasa nti no baavudde mu prep okusoma okw'ekiro, so waliwo olukiiko erugenda okubirizibwa RDC ne LC5 n'abakulira essomero batemye empenda okulaba nti nno n'abo bennyini abaana beemulugunya tuwulira ensonga zaabwe. Abayizi mu kiro ekikeesezza olwaleero beekalakaasiza ne baleka ebintu bya bukadde na bukadde ku ssomero lino nga byononeddwa. Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Eryantonde nga bakulembeddwamu RDC Godfrey Bentebize abakulira ebyenjigiriza n'abaddukanya essomero lino beevumbe akafuba okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko abayizi bano okwekalakaasa. Ku CBS Kanwaji Baziwane Eryantonde.
Mu ssaza Kooki obukadde bw'ensimbi za Uganda 7 bwe busondeddwa ku mulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekya Kereziya ya Buyamba Catholic Church era Akaayi mu kaweefube akulembeddwamu amyuka omukulembeze wa Uganda Jessica Alupo ng'alina omubaka wa Paalamenti owa Buyamba Ssemwanga gy'aviira. Amyuka President Jessica Alupo ng'awaddeyo obukadde bw'ensimbi 20 ku mulimu guno mu bubaka bw'atisse minisita wa guno naguli mu yafeesi ye nga ye Diana Mutasingwa Kagyenyi asiimye abantu beera Akaayi olw'okunywerera ku kibiina ky'NRM wakati ye mu gwayise omuyaga ogw'ebyobufuzi eby'abooludda oluvuganya gavumenti ebyasensera Buganda. Njagala okubeebaza nti mu kalulu ke twavuddemu akavaawo mpitewo kaalimu ebbugumu ng'abantu boogera ebigambo ebingi nga njagala okwebaza Lwakaayi okukola obulungi n'okusinga ne Buyikwe olw'okuba mu Buyikwe district yenze navaamu owa NRM kuva waggulu mpaka wansi ne bakansala bonna baabasuula nenvaamu ng'omuntu omuto. Njagala okubeebaza abantu b'e Lwakaayi mwebale nnyo mwebalire ddala mu bigambo ebiyitirivu mu kusoomooza okuyitirivu ng'abantu bagamba ku luno NRM eggwaawo okamwe ne musiba omutima ne mulonda NRM ate ne mulonda ababaka abatuufu. Omubaka wa Buyamba mu Paalamenti Ssemwanga gy'aviira awanjagidde gavumenti etuukirize ebisuubizo ebyakolebwa okutereeza enguudo z'omu kitundu kyakiikirira z'agambye nti ziri mu mbeera mbi nnyo. Lwakaayi district tulina ekizibu eky'amazzi era tukusaba bw'onoowozeeyo mu cabinet ne vice president wamu ne president webatugambire nti ffe amazzi ge tulina mabi nnyo. Bwe tunaaba tutuuse mu ofiisi eyo mutukwatireko tudduke sipiidi tusobole okufuna ebintu bye tunaaba tukimye. Twagala okutegeeza nti Lwakaayi district naddala constituency eno ey'Ebuyamba y'emu ku constituencies ezitalinaamu wadde empeke ya koolaasi. Pulezidenti yatuwa obweyamo n'atuwandiikira ebbaluwa gye twatwala owa executive director wa UNRA wamu ne minisita era oluguudo olwo ne luba nga lwamalirizibwa design naye okuteeka mu nkola ebyo ebiri mu design we wakyali obuzibu baatusindika mu ministry ya finance. Tusaba kono minisita bw'obozzeeyo naawe otwongerereko ku ddoboozi lye tubadde tuteekayo. Okuddayo mu ssaza Buddu omukulu w'akasolya ak'ekika eky'Emmamba omutaka Gabunga mu Biruziikwa afalaasidde abazzukulu bateeke nnyo ekitiibwa mu mpisa n'ennono za Buganda kiyambeko okuzza Buganda mu kifo kyayo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu abadde ku mpimpinga okutwakunkumula. Obubaka buno Jjajja Gabunga abutisse Ssaalongo Kasozi mu Kasalwanga John Stephen ono nga ye muwandiisi we ow'ekyama era nga ye kalondoozi w'ensonga z'ekika ky'Emmamba asinzidde mu maka ga Jerias Musoke e Kabale Bugonzi mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu. Jjajja Gabunga agambye nti buli Muganda n'abantu bonna abali wano mu Buganda basaanidde okussa ekitiibwa mu mpisa ennono n'obuwangwa bwa Buganda ng'ezimu ku mpisa obuwangwa n'ennono Jjajja zaayogeddeko mulimu okussa ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka saako okwabya ennyimbe obufumbo n'ebirala. Nono okwabya ennyimbe nnono okwalula abaana nnono kalombolombo okussa Kabaka ekitiibwa nnono abo gonna amateeka ekyo kibayita ennono eteri mpandiika era eterongoosebwangamu. Omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu kino ekya Kalungu East Munnanuupu Katabazi Francis Katongole asinzidde wano ne yeebaza ababaka ba Paalamenti banna NRM abayimiriddewo n'ababaka ba Paalamenti abali ku ludda oluwabula gavumenti ne basindiikiriza endagaano y'emmwanyi. Omubaka ono Katabazi Francis Katongole asabye bannayuganda okuba obumu mu kulwanyisa embeera embi n'agamba nti ebizibu ebinyigiriza bannayuganda tebyawulamu nti ono wa ludda lwa byabufuzi bwe luti. Ebituluma bitulumira wamu ebbeeyi y'ebintu bw'erinnya oba NRM tolinaayo dduuka ddala naawe obulamu lyaffe abannuupu si bwe kiri sabbuuni bw'alinnya naawe akutawaanya. Njagala mutegeera ne bazanya ababaka b'NRM twalwanidde wamu ebyo tebyabaddeko kibiina. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo minisita omubeezi ow'ebyenju Paasisi Namuganza alabudde abavubuka abeegayaliza mu zzaala ne batenyigira mu mirimu gya byamikono nti bano be bakyalina obuzibu ku nkulaakulana ey'ensi eno mu kiseera kino nga Uganda eyaayaana okutuuka mu ssa ly'ensi eziriko yaddeyaddeko mu byenfuna.
Bino Minisita Pacis Namuganza abyogeredde ku mukolo ogw'okutema evvuunika okuzimba ekifo awagenda okutendekerwa abavubuka amasomo g'ebyemikono ku ssomero lya Universal High School Ekisaasi. Minisita Namuganza agamba nti newandibadde ng'ebbula ly'emirimu olwaleero lituuse ku bitundu 23 ku buli 100 naye wakyaliwo essuubi nti lyakuggwaawo singa abavubuka beenyigira mu by'emikono wamu n'okukulaakulanya ebitone. Godfrey Nwagabanga yakulira essomero lya Universal High School Kisaasi agambye nti kyetaagisa gavumenti okukwasizaako abayizi abamaliriza emisomo ne batafuna mirimu naye nga balinawo obukugu mu by'emikono bwe batyo basobole okwezimba. Okuddayo e Buddu enteekateeka zigenda mu maaso ez'ekijaguzo eky'emyaka 10 bukyanga ssomero lya St. Henry's College Kitovu mu kitundu eky'e Masaka litandikibwawo. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja katuwa ebikira ku bino. Essomero lino erimu kwago agasinga obunene era agasomeseza abantu abatutumufu ennyo mu ggwanga lyatandikibwa abannaddiini aba Brothers of Christian Instructions mu mwaka gwa 1922 nga kati gy'emyaka 10 nga ligonjula abayizi. Lyatandika n'abayizi 23 mu 1922 nga kati lirina abayizi 15,000 era nga ebikujjuko eby'okujjaguza emyaka 10 bigenda kubeerawo omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 17. Ng'ekimu ku bikujjuko eby'emyaka 10 egy'essomero lino ly'ebbanguliro erizimbiddwa ku ssomero erituumiddwa Community Student Center ng'ebbanguliro lino lizimbiddwa okuddiza ku bantu b'ekitundu bannabuddu okutwalira wamu bwe banaafunira obukugu obutali bumu gamba ng'okuyiga emisomo egy'omu mutwe courses entonotono za myezi ng'esatu wabula nga bino byonna okusoma kujja kubeeranga kwa bwereere. Bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire enkya ya leero ku ssomero lya St. Henry's College Ekitovu, omukulu w'essomero lino Brother Mugaba ayogedde ku kizimbe kino eky'ekijjukizo ekiri mu kuzimbibwa. Pokino Judy Muleke ng'ono yasabiddwa okukunga bannabuddu okuwaayo ensimbi okudduukirira omulimu guno, asabye bannabuddu okukwatiramu. Ye omukiise wa Buddu mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ronald Bale Mugera akunze abasuubuzi mu Masaka okugenda abangi ku Hotel Boulevard ku Lwokutaano luno ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okudduukirira ebbanguliro lino eriri mu kuzimbibwa. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mugakatuuka wano musaza Kyaddondo kooti ejulirwamu enywezezza obuwanguzi obwa Aliniitwe Labbeni ng'omubaka Paalamenti omutuufu ow'ekitundu ekyayisingiro West oluvannyuma lw'okugoba okujulira okwatwalibwayo munne gwe yavuganya naye Tumwesigye Anthony. Abalamuzi basatu aba kkooti ejulirwamu okuli Geoffrey Kiryabwire, Stephen Musota ne Christopher Gashirabake bagobye okujulira kwa Tumwesigye abadde awakanyiza obuwanguzi bwa Aliniitwe Labbeni nga bategeezezza nti talina bukakafu obulaga nti okulonda kwe yajuliramu kwalimu ebirumira. Bwe batyo bano banywezezza ensala ya kkooti esookerwako Embalala wamu n'eya kkooti enkulu Embalala ezakakasa Aliniitwe Labbeni ng'omubaka wa Paalamenti omutuufu omulonde. Aliniitwe Labbeni mu kulonda okwaliwo mu 2021 yafuna obululu 7,992 ate munne yamutwala mu kkooti Tumwesigye Anthony n'afuna obululu 7,795 nga kitegeeza nti yamusinzaako obululu 17 bwokka ng'ono kwe yava okumutwala mu kkooti ng'awakanya obuwanguzi bwe ng'agamba nti akalulu baakakwatamu. Kaakano kkooti ejulirwamu okujulira kuno kwegobye. Musaza Buweekula abantu ba Ssaabasajja Kabaka e Buweekula baguze emijoozi nga beesunga okwetaba mu misinde egy'amazaalibwa g'Omutanda eginaabaawo omwezi ogujja. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Okugula emijoozi egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola ya Mutubago mu Kitenga e Buweekula kutongozeddwa wakati mu bbugumu bannabuweekula bajjumbidde enteekateeka eno. Kaweefube ono w'okutongoza emijoozi gino egy'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa kutongozeddwa mu Bangizi Ddaani era nga n'emijoozi egisukka mu 300 giguliddwa abatuuze okuva mu ggombolola eya Mutubago mu Kitenga e Buweekula n'okuwagira enteekateeka ey'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Mu Bangizi ategeezezza nti balina okwenyigira mu kaweefube ono okugula emijoozi n'okudduka emisinde okulaba nga batumbula ebyobulamu mu kitundu kino nti kubanga Ssaabasajja Kabaka gwe mulamwa gwaliko naddala ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya
okuggwerawo ddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Mubangiza annyonnyodde nti awaliyiziddwa okuwagira enteekateeka eno wamu n'okufuba okulaba nga ajaagazisa bannabuweekula naddala mu ggombolola eno eya Mutubagu mu Kitenga balabe nga beenyigira mu kaweefube ono okutumbula ebyobulamu mu kitundu. Wano waasinzidde n'asaba bannabuweekula bonna okusitula abiri ng'anka za luggya beenyigire mu kaweefube ono nti kubanga ayamba bo ng'abantu okulaba nga batumbula ebyobulamu. Njagala okukubiriza bannakitenga Mutubagumu ne buweekula yonna okutwalira awamu okulabika nga yeenyigira mu nteekateeka za Kabaka okudduka emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka kubanga ensimbi ezivaamu zirina bingi bye zitaasa bannayuganda nga Kabaka tasosodde muntu. N'olw'ensonga eyo njagala kubategeeza nti bagezeeko okulabika nga buli muntu afuna akajoozi ate tube nga tusobodde okuwagira ensawo erabika nti etaasa ebyobulamu mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu. Sebuufu baana ba Kintu, CBS FM ebuweekula. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo abakyala bannakibiina kya National Unity Platform wamu n'abawagizi ab'ekibiina ekya National Resistance Movement ku kyalo Omulago w'okusatu ku Kaleerwe mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala bavudde mu mbeera ng'entabwe evudde ku bawandiisa abakyala abeenyigira mu kalulu k'okulonda abakulembeze b'abakyala okutandikira ku byalo obutalabikako mu kitundu kyabwe ate ng'okuwandiisa kukomekkerezebwa lunaku lwa leero. Abakyala bano bannanuupu wamu ne bannaabwe banna NRM wamu n'abakyala ab'ebibiina ebirala bakedde mu bifo we balondera nga basuubira okulaba ku bawandiisa naye ne batalabikako. Tukoyo tunyigiriza Museveni ajjawo ebyokulonda afuge bufuzi ffe tuyingire Kereziya tusabe Kayamani atuyambe tukoye oludde ku TV nga beewaana nga tebalina buwagizi tubakoye babijjewo batwala omuntu mugwa muntu abaana bafe abamalira mu makomera kati batiisatiisa Sseebakabaka tusabe naye bawandike nga naffe tubategedde baganyale mu lwaki ne batugamba bunne bagenda tuwamba gwe naawe oli muzadde abantu bakaaba mmwe muli mayumba gammwe mwebase bawamba abaana b'abantu Kawempe terina MP kati Ssebakijje baagala muwamba bamuwambira ki? Abudala Serunkuuma kansala w'ekitundu kino ekya Mulago ow'okusatu atuuse wakati mu mbeera eno ebadde enzibu ng'abakyala bano bavudde mu mbeera era basazeewo bonna wamu bawandiikira akakiiko ak'ebyokulonda ku nsonga eno ebatabudde. Nti embeera egenda mu maaso mu ggwanga ekibanga ebyokulonda tebiina makulu eri bannayuganda tubijjewo okusinga okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo katolwairo bw'otunuulira ekigenda mu maaso regisita bajja nazo nga zijjudde tetumanyi bantu wa gye bawandiikira. Eno ye polling station nga bwe mugiraba we balina okutuula buli muntu ajje wano awandiikibwe wano naye embeera eriwo akakiiko k'ebyokulonda gavumenti beekubanye okulaba nga batwaza akalulu kano maanyi kuba bo bennyini basayitinga amateeka ate oluvannyuma ne beekuba endobo. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.